9 katonyeze 7 Kampala 9 Fort Portal 13 akatonyeze 9 Iganga 10 akatonyeze 7 Masaka 93 akatonyeze 5 Mwende 95 akatonyeze 8 Mbale 17 akatonyeze 7 Mbarara 96 katonyeze 9 Masindi 94 akatonyeze 7 Kabale NCF Radio emmere y'omwoyo. Buterevu tukomye wali ku 98 katonyeze 7 mu program y'enganzi muwanguzi mukwano y'enotawanika. Twatambudde n'ekyawandiikibwa ekyo ekigamba nti endagaano bweba ya muntu buntu newankubadde ng'enywedde tewali agijjawo. Bagalatiya 3:15 tulina endagaano nnyingi ze tukola, obulombolombo bungi bwe tukola ne butusiba okulaba nga ekigambo Katonda kyaba ayogedde omwaka nga guweddeko mwana wattu ne kitakola mu bulamu obwo. Naye leero tugenda kusaba era tugenda kuwangula nga sinaba kwongera kuyita muwanguzi waffe bannaffe abalungi aba Interior Center abasangibwa Nateete wa Kaliga Road. Balina furniture yonna gwe wandyetaaze mu nnyumba okuva ku sofa set, ebitanda, dining table center, sideboards, shoe ranks, carpets, doormats, curtains, emifaliso, mosquito nets, bed covers, amasuuka, towels ne modern TV stands. Bazimba kabada ez'omu bisenge, wardrobe design, bakola amafumbiro n'okuga designinga, kitchen design, bazimba ceiling ez'omulembe, gypsum ceilings mu maka, mu bizimbe ne mu offices. Beeyune kubanga ebintu byabwe bya mutindo nnyo. Basange Nateete wa Kaliga Road opposite Nguvu oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu ku 0772 434 730 ne 0704 35 89 ate bo aba Emerald Estate bano bennyini ddala batunda amataka ate nga balokole besigika balina amataka okuva ku millions 4 okweyongerayo ate bakuwa discount ya 5% ku buli ttaka ly'ogula. Balina plots mu bifo bino wammanga, Gayaza wa Bitungulu Kawanda, Gayaza Zirobwe Town Estate, Gayaza Zirobwe Gombolola, Gayaza Mpangati, Wakiso Jimbo Commercial Plot, Seguku Katale Buddomagwa, Seguku Nakawuka Kasanje Ntebe Road, Wakiso Kachiri Hoima Road, Kajansi Nachigala Ntebe Road, Mpiji Mpenja Ngomanene Masaka Road Mpambire, Nawala Wanjo okulambula nno kwa bwerere ate batulale ku kibanja Mpola kyayise mu installments. Abetaaze basange mu Ndeeba ku Masterwood Plaza opposite BMK abakuba ku namba zaabwe ez'essimu ku 0774 68 mwendemu 00 oba 0700 722 878 oba ku email address yaabwe ku info@emladestateug.com oba ku www.emladestateug.com. Muwanguzi waffe wange mutrom ekyawandiikibwa kyemmaliriza nakyo kindagira ddala bulungi nti tewaali musambwa newankubadde omuzimu newankubadde lubaale eyateekako eyanteekako akagalo eyanteekako eriiso byonna Bayibuli egambye Katonda ye yabinteekako. Kituufu. Kinonoozebwa kitya okusobola
okugamba nti abalongo bano kakati tulina baleeta eno kakati obuyinza ffe kennyini twabwejjako tutya kubanga olubereberye Katonda bwe yali atonda ensi n'atonda omuntu ng'amutonze mu kifaananyi kye yamuwa obuyinza okufuga buli kintu kyonna naye omubi bwe yamala okugwa ku nsi sitaani laba bwagenda okujja obuyinza ku muntu bwe yakkiriza n'agoberera omusota kye gwamugamba n'akikola awo obuyinza bwe bujjirwako muki omuntu sitaani n'abweddiza kyova olaba bw'olokoka Yesu akuddiza obuyinza kati abatannaba kuzibuka maaso abatannalaba awo we babulidde kyekyakomyawo ono mukama waffe asobola otuddiza obuyinza abamutegedde naye abakyali mu buwambe be bakyafugibwa kaakati 19:10 aliwo Yesu ekintu kyeyayogera nti mbawadde amaanyi n'obuyinza ekyawandiikibwa ekyo kimanyi bwe kiri Luka 10:19 Luka 10:19 mukubire engalo mwami Bbale Bayibuli emuli mu mutwe nno Luka 10:19 agamba awa ensanvu bwe baakomawo 18 n'abagamba nti nalaba sitaani ng'avudde mu ggulu okugwanga okumyansa laba mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe tegeeza omulabe alina amaanyi so tewali kintu ekinaabakolanga obubi n'akatono mwami Bbale wanjima tujja kutuuka mu maanyi ago ge wavaamu n'olaba amaanyi agasikkuluma amaanyi tudduke emisinde emikolo ndooza tugimaliriza Lubaale abalongo gye bagayidinga abalongo bagayidinga olumbe lwe tubaddeko omukolo ogw'olumbe ogambye tebasobola kwabya lumbe nga balongo tebannakola nga tebannaba kwalulwa oba kumalibwa ate kino ekibbo kyendaba bajjayo ne baleeta ki nga bagenda okwabya olumbe ne baleeta bakiyita ogw'omuki gwe bateeka mu balongo omuddo olweza n'ebbombo olweza n'ebbombo olwo babamala dda naye lwaki baleeta ekintu ekyo kaakati bwe bamala okusiba abalya enkata z'abaana abalongo babeerayo eri kati kino ekibbo ekibeeramu olweza n'ebbombo kyekiggyibwayo wano si buli omuntu amala gabatuukamu eri ekikozesebwa ekyo nti mugiramu ababi abasobola okugenda ne bateeramu ebitali biki bituufu so wano bw'aleeta ekibbo obubba ekirimu olweza n'ebbombo ne bamala ne bakiwaayo n'osaba by'osaba oba otaddemu ssente kati oli avunaanyizibwa ajjamu ssente ezo n'azitwala n'aziteekayo n'atuusa ensonga z'obadde okola ki baziwandiika mu kapapula n'oziteeka mu kibbo ne bw'oba toziwandiise asobola okutegeera nti gundi yatodde ssente zino bwe ziti ne gundi kati bw'atuuka eri n'abanjula ssente zino bazitwalayo eri mu migogo bagiyita migogo emigo gy'abalongo emigo gy'abalongo ne baziteekayo kibanga nga kyekiweebwayo kyabwe kibeera nga kyekiweebwayo buli mwaka ndaba abantu bakulumuka ne bagenda bawaayo ebiweebwayo mwami Bbale nno si kuzibula maaso nnyo naye ndowooza Katonda akozesezza buli muntu akole kyakola naye ng'ategeera ng'ategeera gw'otegeera n'ogamba kino bwe nkikola
tebakigaana bugaanyi naye otegeera nti omukisa tetugusaba balongo. Omukisa Katonda yagugaba. Ate n'amaanyi gennyini agasukkulumya gali eri Katonda, kubanga etutunuulira wali mu bikolwa by'abatume 8 omusajja oyogerwako oyo yali omulogo ku kyalo. Oyo yaloga n'ekyalo ne kiwuninkirira ng'abulako muyita na Katonda. Awo nno we tugenda engeri gye walogamu Bbale. Ekyo kyawandiikibwa gikukakatako naye nga yetulaba kutuukawo. Ejjagala tumalirize emikolo gino awo level gye tugendako waloganga otya, biki bye wakozesanga n'ensi neewuniikirira n'egamba wabula. Mpozi bakuyitanga jjajjaani? Bampitanga jjajja Bbale. Jjajja Bbale. Ngenda kusomera ekyawandiikibwa kino kiri mu ebikolwa by'abatume 8. Bikolwa by'abatume 8. Ngenda kisoma nga tuzze ku ddogo. Tumalirize omukolo guno ogw'okufiirwa omwami. Abakyala bafiirwa abaami ne babakozesa era abalongo nabo bali bakibeeramu ekyo. Nakugambye nti be bakulembera buli kimu era be bafuga buli ki atompulira buli kimu. Kaakati omwami ono omukyala ng'afiiriddwa omwami mu mangu ddala ng'akutuse. Omwami akutuse bw'ati bamulagira agenda afune underpant ey'omwami nga tannatema mulanga. Mpulira aje tugiyite kuje aje padding era atwalibwa ku kitooke eyo yamangu ago n'agenda mu lusuku ng'akwatiddwako omuntu omukulu n'amubuulira ekyokukola. Bwe bamaliriza ne bategeeza bye bategeezezzeeyo ne bavaayo. Olwawo ne bwakaaba ekyo bakikola nga yakafa yakakutuka ne bwabeera mu ddwaliro ne bamutegeeza eno nga tannaba kukola kyonna. Oluusi n'omukazi ayinza obutategeezebwa nga waliwo ategedde n'asooka amugamba awo n'amukwata makola jjayeegunde akantu ako jantugenda agenda n'amukozesa ebyo speed n'alyoka amubikira. Olw'okwewala otuliko kaaba amaziga nga tannaba kwepaadinga. Olwo akantu ako bw'akajjayo akateekera straight awe ku kitooke kya gundi otyo n'akateeka ku kitooke kyaki ekyo kiwagambye ekyembidde. Kati wano mu Kampala bw'aba tatalaba kitooke kya mbidde. Bulombolombo buno busesa kiringa bwe walaba mu COVID abantu bwe baakutuka ng'abantu tolina banaaza tolina banaaza na biki na binyirikisi ebyo kaakati omanyi sitaani tumuteguka mu ngeri nnyingi wabeerawo ekijja waliwo ekijja n'ogamba kati oyo gwe tutaasiibula nga tumunaazizza ebinyirikisi kaakati ye kiki ekyabaawo. Ebintu ebimu Katonda abireeta bibeewo tuzibuka amaaso naye lwakuba abantu oba njogere ntya tetulaba tumanyi tulaba nnyo naddala ng'okyali mu nsi eri oba omanyi olaba nnyo era naye ng'ate gwe atalaba ate olaba omulokole n'ogamba oyo mulalu weebale nnyo kyova olaba nti essaala yange nze nsaba nnyo Mukama awa abantu amaaso ag'omwoyo n'ag'omubiri gonna gabe nga galaba gonna galabe. Okay, tukyali ku mikolo abalongo nga bo bakulemberwa gikulemberwa abalongo akakasita akamaliriza ako ndoza abakyala bakimanyi era abasinga tubasanze mu ddwaliro ng'emizimu egyo ssebo gye beesibirako gikomawo ne gikiika ne mu paaliyamenti ne gyonoona n'abaana naye ng'ate omulaba mukazi mukulu naye bw'omusemberera ennyo n'omubuuza maama kiki agamba omwami wange akyakomawo n'akiika. Naye ng'ate emikolo yagikola emikolo aba yagikolera ddala bonna b'ensanze baakola emikolo gino. Ebintu emu bikolebwa lwa butamanya kyova ali mukoseya 4 akuga nti abantu bange bazikiridde lwakola ki abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya
abantu ab'ekitiibwa kyebavudde bagenda amagombe gasamye ebintu ebyo ani yabireeta ate ebyongera otukosa obukosa sitaani era sitaani bwe yamala okugwa ku nsi ye yaleeta embeera eyo yonna omuntu n'atategeera oba online banangenze mumbeeko banangenze nakola statement emizimu gyatya ne corona kubanga bwe embeera tebagirabanga yali tegigirabangako anange mundekeemu yesu wange olina amaanyi baje muwanguzi bwe tutegeera ebintu bino byonna ng'okutta bayibuli eno era yagireeta nze ebiseera ebisinga neebaza kyekituufu abaatuleetera bayibuli eno neetuuka mu mikono gyaffe ndowooza ffe bannayuganda twandibadde twebaza omusajja eyagiragiriza okuva e Bungereza wadde si gye yatandikira era yali Katonda yamukozesa Kabaka Muteesa 1 yayogera statement nga baleeta bayibuli eno nti my people are in darker continent abantu bange bali mu kizikiza bwe yali alagiriza bayibuli eno kakati bayibuli eno yatuweebwa okumanya ekituufu muwanguzi waffe wanje musumba byonna tubijja wano olwo bw'amaliriza n'atulika n'akaaba ebisigadde ebigenda mu maaso naye ng'amaliriza kiri takikola nga badde manyi bakikola amaliriza okuziika nazzaayo akagoye akali akagoye kaddayo ng'amaze kuziika naye wano nga yakafa yeepaadinga kati okugijjayo nga bamaze kukola ki bamala kuziika naye wano wonna wonna nga tannaba abeera nako n'akateekayo ku kitooke n'agamba omwami wo wuuyo okay bannange obudde bugenze mwami Bbale alina ebintu bingi naye olwaleero twagambye asooka akwateko ebyo ffe ebitukwatako endagaano ze twakola abantu bano baatukozesa endagaano nga tetumanyi naye we tumaze okujja ne tulyoka tuzitegeera mwami Bbale wanje musumba olumbe luno nga lumaliddwa nga omuntu afudde balina ekintu ekikolebwa mu kwabya olumbe era saawa 9 ogw'ekiro bafulumya olumbe bababikkira mu lubugo ne muddamu okukaaba era abalongo era baluŋŋamya eriya eyo yonna etambulira awo ne muddamu ne mukaaba amaziga ne bagaba bafulumya lumbe ebyo byonna bikolebwa nno mu buzibe bw'amaaso senga lwali lufuluma nga terudda senga abantu tetukyafa babandibadde tebakyafa ekyo ekiba ekigenderwa kyekyo era kwe kwabya ali nti balwabiza okuteekako omusika kyanjawulo n'okulwabya fe abalokole tukkiriza mu kuteekako omusika naye kye tutakkiriza kwe kulwabya kyekituufu omusika kituufu alagibwe azze mu bigere naye bino byonna ebikolebwa olwabiza otya olufulumiza otya kale tukkiriza olufulumiza temuddamu kufa kubanga lufulumiziddwa lwabiziddwa lwaki ate lukomawo abantu balukibaddamu okufa nga lwafuluma famire emu ng'efa kansa webaleme naye oyafa ne balufulumya era ne balwabya ezo vocabulary zolooza nzimanyi nnyo mwami Bbale waliwo enjawulo y'okulufulumya n'okulwabya kamala eyo kokka tudduka emisinde kubanga okyalina ebintu bingi eyo level wali okuŋŋaanya maanyi ga kika gonna gakubeera era n'obisoma bulungi byonna n'obitegeera okufulumya n'okulwabya kati okufulumya we wano we bafulumiza ku ssaawa ezo 9 nga beebisse olubugo okulwabya nti balwabiza ye ssaawa wano abajjwa we bajjira nga bayimba mbogombogo kyewaggula alizaala ki enkambwe nga bagenda bamenya ki ensiisira bye basanga byonna okukwekwa oluki abajjwa bajjawo essanja
abajjwa bano bamaliriza naye mwami Bbale ine ebintu bingi omukyala tumutumiddeko mwami Bbale wangi musomo abajjwa bano bye babya babitegeera ng'omujjwa bakozesa mukozese naye abeera tamanyi era bamulaga kyakkola balage mu kuba tuzadde abaana abawala mpulira babalaga ekyokukola okugeza kati nga boolaba nti baabyolumbe basaza ente eyo balina okugema enkuba bakutte oba nkata babagaye mu gikasuke waggulu kuki ku bbaati ekintu kyonna oba batemye embazzi mu lujja wakati ne bamukozesa ekyo naye nga kuteekawo ekyoto si be bakuma ekyoto ky'olumbe be bakuma era be batandika egundi ekyoto mpulira olwo sente zino ze batwala sente zino ze basanga mu nsiisira sente ezo ze batwala ng'ekika kimaze okutuula wali buli omu ne bamuyita n'ayogererako ebintu bye bibatawaanya lwaki baziwa abaana abajjwa ne bazitwala ng'ate boogereddeko ebipali byabwe nga teboogereddeeko mukisa babala abaana abo be bamala ebibamba oba katugambe nti be babeera abasezi b'ekika bayitibwa basezi abaana b'abawala buli kyokoola kyonna oba buli kibamba kyonna abo be balina okugenda nakyo be bakutulayo oyo yesse mpulira kaakati embeera eyo ekolebwa era teyina nnyo okuleka naawe kennyini gwe bakozesezza ekyamazima wabaawo ebigenda naawe bw'oba otegedde n'okkiriza Yesu n'olokoka oba olina obyekutulako era obutaddamu bikola bw'olokoka olina okweggyako ebibamba ebyo n'obutaddamu kozesebwa nsobi eyo kuba bajja kugamba kino kyangu just bw'onootuuka kangereze ku ky'omunju basudde sente mu nju era nga bw'olonda ofulumya biki ebibamba ku lujja basudde fulumya gw'okirabe ng'ekitono naye kinene mu maaso ga Katonda okulwanira omutwe omutwe era gubaga wabajjwa ku nte biki byamukolerako mwami Bbale okuwa abajjwa bano emitwe bagitwale omutwe bye babeera boogereddeko era nga bw'omanyi nti bamala bibamba babaako oluusi bye boogedde okulaamirizaako mu kumaliriza okubawa omutwe guno gwe mutwe ogwo omukulu ogw'okuggyaawo olumbe luli gwe bakoze ogw'okwabya kati ne babawo omutwe nga gwe guli omutwe omukulu ogumaliriza ebibamba bw'olumba olwo mwami Bbale wangi abantu tubawaddewo tudde ku bujulizi bwaffe abalongo tubalabye naye era tumalize nga tugamba abantu bayibuli eno lebaleme kugyezezika mulimu ebyama kyekituufu ebibadde bibatawaanya byonna Yesu yagamba nti cast all your burdens unto me mu Luganda kigamba nti muntikke emigugu gyammwe gyonna kati ate ekika kitikka abajjwa emigugu ne baleka ogitikka ojja olabeko omwana eyakulira ebukojja bw'aba afaanana amala ebibamba ne bimuddako omusajja wattu oba mukazi wattu n'abeera nga talina lugendo mu nsi muno kubanga ebibamba buli kimu asika kisike baabimutikka naye olwayo twagala okugamba famire zonna nti tusembeze Yesu yekka yamala ebibamba tuleme okubitikka abantu naye tubitikke Yesu mwami Bbale bw'omaliriza abalongo abo omaze obbakola lubaala omweddiza yenna olinayo ekirala kyonna kye wakola mu kikanga okweddiza oba kati awo abalongo babeera bamaliriza byonna kaakati bwe ndamaliriza ebyo byonna
wagenzeewo n'ekyoto ekyagombolola. Ekyoto ekyo ekituulako emisambu 999. Emisambwa ekikiise ekyoto eky'emisambu 999 nti mugenderamu emisambwa egikuuma enjazi, olukalu, ebisolo, abantu, ennyanja na buli kintu kyonna. Olwo omaze okukwata emizimu gy'ekika gyonna ogirina. N'abalongo bonna we bali. Ekiggwa nakyo kiteekeddwawo oba essabo eri amuwanga. Olwo olina okutuuza. Olwo nina okutuuza. Ng'olwo nzijudde empagi emmeka 5 ezoogerwako. Omusamizi omutuufu z'alina okuba ng'akoze eki? Alina empagi ez'ettaano ezo. Empagi ez'ettaano. Mpozi mulimu kinaki? Empagi esooka ey'omuzimu ogwali gunnannyini nsonga oba lubaale ogwasamiranga nga nze kati we nnali nga mbadde nvudde mu nsi nga nkyali mu bintu ebyo nga balina okunnoonya. Biki bye wakola? Biki bye nakola nga ninnye ku mutwe gwaki? Gw'omuntu. Batandika okumubuuza. Kyekibagisaayo emizimu gino gy'abantu abaafa. Weebale nnyo. Empagi ey'okubiri be balongo. Bano betubaddeko. Empagi ey'okusatu gy'emisambwa. Egyo tonnagyogerako mwami Bbale. Tubadde twakwogerako emizimu. Ekitegeeza mwami Bbale nga tuggala ekintu kino olwaliro empagi zino ebbiri z'obadde onnyonnyola. Abantu bonna bwe bayitibwa okgenda mu kusamira. Bajjajja ne bavaayo abaafu, bataata n'avaayo. Kikakata ku buli muntu agenze omufaave yamulinnyeko ayogere. Omufu oyo alonda era asiima. Gwaba asiimye gwakola ki? Naye kuba ekika so si ku bantu ab'ebweru. Era oli bw'avaayo n'aga nti omuzimu gwa kangeze gwa taata gundi gulinnye ate kuwa ekika ekirala, ekyo kiba tekiriiyo. Kwegamba ekibatwala waneeno emizimu gino gimulina gifuula active. Otyo abantu abaafa gy'emizimu bwe mugiyita. Abantu abaafa gy'emizimu. Gwe muzimu omuzza obuzo ogujja mwoyo omuntu. Oli n'agamba ayogeredde ddala nga jjajja. Otyo eddoboozi lye lyennyini lye tuwulidde. Olwo embuutu n'eraya. Endulu n'essanyu ne libaawo. Kubanga azobba nnyonnyola. Kati ne byawo n'abannyonnyola mugenda kuba mukola ki? Mukkiriza era nga mumanyi. Gonna olaba kukyawa nga tumanyi. Katukomewo abalungi. Tovaawo. Onoonya essomero erina kubangulira omwana kankuwanjulire Prosper Junior School erisangibwa e Nabweru okuliraana ekisaawe. Essomero lya Kisulo wamu n'abava ewaka eri ku musingi gw'abalokole. Tulina Unable Center namba. Tusomesa abaana paka ku P7. Tusomesa abaana computer life skills era tubayigiriza okukola cakes, emigaati, donuts n'ebirala bingi. Tusomesa abaana okutya Katonda. Tulina ekisaawe ekigazi obulungi era nga n'ekifo kyaffe kigazi bulungi. Tulina ne kindergarten okuviira ku myezi 6. Abakozi nga tulina wakuleka mwana mulete ku Prosper Junior School. Tubaliisa bulungi, security eri gulugulu. Tulina sports ne MDD. Basomesa bazadde baagala abaana era bamanyi kye bakola. School fees zijja mu buli nsawo ya muzadde era ng'okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero. Okumanya ebisingawo kuba ku 0707 8 9900 oba 0701 977 83435. Prosper Junior School, God our provider.
Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako Shakaina Elementary School essomero erisangibwa e Kajjansi wamu ne Victory High School Kabuusu essomero lya secondary erisangibwa e Kabuusu ku Bitaala opposite ne Tutu petrol station. Nkikubuulire eggwanga sitaani asobola okukwata ku ggwanga n'alemerako kyobola tusabire nnyo eggwanga abeegalizi mbagamba bano okusabira eggwanga amawanga mangi agakwatibwako sitaani gaagana okutereera kwata eggwanga nga Congo emyaka n'emyaka okuva ddiri agana okutereera Somalia nga sitaani yalinyweza bw'ati mu ngalo ze terigenda kutereera kabateese kabakole ki nga tisoboka naye eryaffe terigenda kutabankwa lirimu abeegayiriza abakakongoliro. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako Shakaina Elementary School essomero erisangibwa e Kajjansi wamu ne Victory High School Kabuusu essomero lya secondary erisangibwa e Kabuusu ku Bitaala opposite ne Tutu petrol station. Omuzadde tomala gatwala mwana wo mu ssomero kubanga olina okumuzaayo. Omwana wo mutwale mu ssomero erisobola omusomesa academics, empisa, okutya Katonda ko n'ebyemizannyo ko cultural activities nga tebabisudde mu kuluka. Essomero bwe lityo liririmu lyokka Shekaina Elementary School byonna ebyo babikola n'okuteekateeka omwana wo obulamu obwo mu maaso bumuwanguyire. Shekaina Elementary School ssomero lya primary lisangibwa Mazisel Kajjansi Sisa Road okutuukayo viiramu ekitende owetera okukuba erigenda ku ssomero lya St Mary's Kitende. Kati nno omuzadde dduka bunnambiro ofunira omwana we ekifo okuva ku kindagateni okutuuka ku kibiina eky'omukaaga P6 okumanya ebisingawo nooti 74 nooti 323123 ne nooti 77565584 nooti z'okubako mu biseera eby'okkola oba okubira head teacher ku nooti 7584 nooti. Omuzadde tutangatanga ng'olonye essomero omwana wo gy'anaakugukira oleme kuswala jangu kati owandiise omwana wo ku Victory High School Kabuusu essomero lya secondary erigenda okusomesa omwana wo ayige afuuke omuwanguzi. Tusangibwa Kabuusu Lubaga Road kumpi ne Main Masaka Road opposite Total petrol station. Essomero lya day ne boarding abawala n'abalenzi lina O ne A-level. Tusomesa amasomo gonna aga sciences ne arts. Tulina scripture union tuyigiriza abaana okusaba basobole okukulanga batya Katonda. School fees abava ewaka emitwalo 35 gyokka ate ab'ekisulo emitwalo 55 gyokka. Essira tweteekera ddala ku baana abo abavubuse kubanga be bakulembeze ab'enkya. Okwewandiisa okufuna ekifo mitwalo 5 ku ssomero okuva ku saa 2 ez'okumakya paka saa 11 ez'akawungeezi awo ku Victoria High School Kabuusu. Okumanya ebisingawo kuba ku 0704 23 08 11 oba 0758 00 19 00 oba 0771 33 31 75. Victory High School Kabuusu.
n'amaanyi gabula twambadde ebibukutula kibijja kusamira abajjajja kye bakola twambadde ebibukutu olw'abajjajja bye bakola mukama sonyiwa taata sonyiwa naffe tetwamanya mukama sonyiwa taata kati komyawo taata komyawo omukisa ogwagenda taata komyawo munange komyawo emirembe gyagenda komyawo munange komyawo obulungi komyawo munange komyawo omukisa ogwagenda
ekitiibwa ekiro ekitiibwa kyonna ekitiibwa kikuweebwe Katonda omulungi ataggwawo omuteesa omulungi atuwanira ensalo atulungamya atukuuma oweebwe nnyo ekitiibwa kyonna ekitiibwa Tata ekitiibwa Yesu ekitiibwa Tata. Buterevu tukomye oli ku 98 katonyeze 7 mu programu y'enganzi mwoli muwanguzi mukwano yenno tawanika nga nno tukyagenda maaso ne programu eno mikwano gyaffe kayimba kali akasoose kembadde neesibyeko ennyo ndowooza endagaano zonna ezo olwaleero omwaka guno buli ndagaano ze twayingiramu nga tetutegedde omusaayi gwa Yesu gugenda zitujjamu ate tuzeegaane ate tuzifulumemu olwo omukisa tuddeyo tugujje eri Katonda tugujje eri Katonda tubadde twagujja mu mizimu skills babayigiriza okukola cakes, donuts n'ebirala bingi. Basomesa abaana okutya Katonda. Balina ekisaawe ekigazi n'ekifo kyabwe kigazi bulungi. Balina ne kindergarten okuviira ddala ku myezi 6 era nga balina ne babalerera abaana babasaba muleete abaana babaliisa bulungi security ennungi. Balina sports ne MDD school fees zijja mu buli nsawo ya muzadde. Kuwandiisa abaana kugenda mu maaso. Namba y'essimu bagituwadde ku 0707 809 900 ne 0701 978 435. Ate Midland Parents Boarding Secondary School basangibwa Kalagala Mpigi ku luguudo lw'e Masaka wamu ne Kawutoka Jans ku luguudo lw'e Ntebe. Musingi gwa bulokole senior 1 paka senior 6 center number 2 ebibuuzo. Bayizi bayita bulungi ku mitendera gyonna ya senior 5 ne senior 6 security ennungi. School fees $89 okuwanisa $5 kuva ku Monday okutuuka ku Saturday. Bitabo pen uniform omuyizi abifuna ku bwereere. Ab'embalala n'ebitundu ebyetooloddewo form z'okwewandiisa bazijja ku Holy Spirit Church mu office ya administrator Madam Jennifer Ntale Road wamu ne ku King of Kings Church mu office za GMTV Kamukuzi Mbala City. Bayizi bonna abayambibwako director ku mitendera gwa half basale ku ttabi ly'Empigi form ey'okuyambibwako gijja mu office ya Madam Sharon ku ttabi ly'e Kajjansi. Namba y'essimu bagituwadde ku 0754 272 398 ne 0780 393 bwe batyo nno bwe batugambye. Muwanguzi waffe wanje Musumba, oluyimba oluwulidde? Oluyimba nduwulidde. Ndagaano ziba nnyingi n'emikago giba mingi. Ndagaano nnyingi n'emikago. Ogambye wali omaze empagi ezo 5 nga bw'ozinnyonnyodde? Empagi 5 nali maze okuziyingira. Empagi ogambye esoose ya mizimu? Esoose ya mizimu, abalongo, emisambwa, lubaale yeyokuna, amayembe yeyokutaano. Byanjawulo. Buli musamizi omukulu bino byaba alina. Zezo empagi zalina okuba nga atuddemu. Awo tuddawa muwanguzi waffe? Kaakati twabadde tumalirizaawo emizimu tugitegedde bujo tetugimanyi. Tubadde tulowooza nti emizimu gijja buzzi. Emizimu oba olina kugoba mizimu gy'abaafa bwe gikweyoleka. Omuntu ali eyo ng'alungamizibwa mizimu, omuntu eyafa yayogera naye mwami Bbale nga tugenda ku mpagi endala eno ey'emisambwa n'eddogo gye walogerangako. Omuntu ng'ayogerezebwa n'emizimu gisobola omugamba omwana ono mutuuma erinnya lino,
agenda ku nsiko ono n'eddagala lino bweriti ne bweriti ekola bwoti ne bwoti, aloota kitaawe oba aloota maama we yafa n'amugamba ate ekintu n'akirabako kituufu nga kituuse. Nze no mu bayibuli ekigaana okubuuza abafu n'okubanga be bakugayidinga maanyi kyagabeera mu eriya eyo. kituufu kibaawo omuzimu gusobola okujja ne gukulagirira era n'eddagala ne gukulagirira ne kibeera bwe kityo n'ogenda n'okikola. naye wabaawo kye baakuleetedde era ne gukulaga n'ogenda n'okikola ki n'okireeta n'okijjawo. naye mu kyo ebyo byonna gujja enkomekerezo yaabyo era olina byofuna ng'ennyimbe ebizibu ebitali byangeri emu olw'ensonga ze yali yakwekedda weebale ozijjeeyo oziwadde famire. naye nga si ye omubi yayambadde ekifaananyi kiri osobole okukola ki okukkiriza ekyo. nedda kannyonnyole bulungi omufoolisi yaba akomyewo wabula ono eyajja okubba okutta n'okuzikiriza yambala omubiri guli najja mu kifaananyi ekyo ky'omanyi osobole okukkiriza ne kyakugaana akugamba kyonna akozesa ensobi nga bwe yakozesa Eva ne Adamu ensobi asigala akyalunda. ekitegeeza sitaani ayambala emibiri kubanga ali mu nsi ya mwoyo otyo abaagimanyi abaagimanyi n'ekigenda mu famire eyo akimanyi. weebale nnyo ako kaba katego mwaba abategedde era agezaako okusooka okulaga ekikusanyusa ng'omuntu ne bw'anajja n'akugamba nti kino kyokola oli mu kkubo kyamu togenda muwuliriza ogenda kubeera na mukambwe ennyo. asooka kulaga kikusanyusa n'akuziba amaaso oba okusiba akatambaala ku maaso oleme okulaba kiri ekyo omubi kyayitamu. egyo gy'emizimu. kati bwe gikugamba toyina kikola amakulu mu kyo ebigambo by'abalamu bandibibuuzizza bafu. tukibalekedde. kaakati emisambwa oba emisangwa gwegwo abantu abamu ku baasookawo abaavumbula ebintu bino bye tuzze tutambuliramu. bw'oba okyogera tokirumiriza naye kyogerere nti munonooza. okunonooza twanonoozanga tokyabirimu twanonoozanga nga bwe mwanonooza nti n'abalongo be baleeta otyo twanonoozanga nti twanonoozanga emisangwa beeba abamu ku baasookawo abaavumbula
embeera eno gye twatambulirangamu angaki okugeza kankweteko ekifaananyi nga ngereza ku nze nga mmaze okuleeta omusirikale oli gwe naleeta waka yatuukanga ekiseera n'alabikira mu kifaananyi kyange naye ng'ate sinze tuddizeeko emabega olwo wali ogenze kuleeta musambwa ngenze ebusoga naawe tewakitegeera nti guno gwendeeta musambwa bwe ngenda ebusoga sijja kwogera kaalo n'omuntu sijja mwogera oli antegeeza noonya amaanyi kubanga olwo nali nfuusa oweki owettutumu emiti ng'abantu bajja kati nyongera okwaga okweteekako obukuumi ate era n'okweyongeramu amaanyi oli anyinyonnyola nti ono agenda kukola bwati ne bwati kugenda leeta omuceere oleeta amata agente eŋŋanda oleeta olugoye oleeta akagoye akeeru oleeta ekkirita n'embuzi kati nkwata ebintu ebyo ne ssente ze yaŋŋamba mbitwala anyinyonnyola bwe kigenda okukola obukuumi bugenda kubaawo wabeerewo n'okweyongera mu nfuna mu byenfuna olwo Lubaale yali takumaze nedda akyaliyo naye eno mpulira Lubaale twamumala ebyo byaggwa olwo ŋŋenze Lubaale abalongo balina emizimu gyogera otandise okujjanjaba njijjanjaba era awo etutumu abantu batandisidde ddala okujja mu bungi okiwuliriza n'abasula basula ojjanjaba olwo bwamala abalongo ne Lubaale ki kyewajjanjabanga ennyo kyeweekeesa nga tonnanona bakuumi bano nga sinaba kunona bakuumi abo ekyamazima omutwe nali kafulu ogujjanjaba mukazi agenze oyagala akomewo oba balo egyo emiti nali njirina egikomyawo amaka agatabuse oba nga bakyali waka naye ngaaliwo obutategeeragana ng'eddogo eryo erisobola okulungwa ndikola ki ndirina oliwa musajja oliwa mukazi bw'aba mukazi nali muwanga bw'abeera mukazi nga yazze era nga ndimuwa amaka gatereere bw'aba nga abadde yagenda ng'aliwo eddagala lye natwalanga ku malaalo nga tugenda naye bw'aba nga n'abeera mugumu nga ye asobola yo okugenda neyeeteerako yadde siriiko bw'abeera nga mugumu kubanga emiti egyo nateekangamu eggumba ly'ekibe n'omuti baguyitanga muzza bajja waliwo ebirala bye nagattako bye sijja kukola ki era tegenda bigattamu ako kokka kukamala n'agenda n'osimba ku malaalo wasookanga kuyita amannya ge wakubangako omulamula emirundi 3 bw'oma ogikubako omulamula lwe luwanyi n'omuyita amannya ge omusajja oyo aba akutawaanyiza olwo oyita mufuuwo oli ali mu ttaka lwe tugenze ku malaalo ag'omuntu eyafa ate nkoleyo ki gwe tugenda okukozesa amaanyi g'emiti gino gye ntutte okuyimusa omwoyo guli okugenda okukola omulimu gw'engutuma Mami Bbale wanje abantu bana bafa ne babaziika abasamize sibasamize naye okugamba bonna basiiba mugundi eyo amalaala ago gabakolera nnyo era oyinza omusiŋŋaana n'omuyita omusezi kyemba kuga nti ayitibwa omusamize kituufu ebiti byonna kaŋŋambe nti abigwamu n'obusezi abeera musezi kubanga amalaalo abafu aba yabafuula mikwano gye ffe gye tubatiira yabasula be bakola emirimu abagattaganya na bino byalina emiti byalina n'agenda n'ayimusa kati olwatuukanga omuntu oyo bw'obanga omumanya amannya ng'omuyita gundi zuukuka nkwetaaga vaayo nina omulimu gwe ŋŋenda okukola ki okuwa ng'okuba omulamula ogusooka ng'oddako ogwokubiri ogwokusatu kaakati ng'omaze omuyita waabangawo
engugumusi okugugumuka okuva wansi eyo. Pulira. Kati wobeera nga atoli mugumu ng'ekyamazima osobola okudduka. Amaanyi nga gava wansi eyo. Kaakati abaalabanga mwavangamu embwa enjeru. Ye nga si ye omuntu yennyini olumu ng'ambwa njeru yeekola ki? Yeefuluma mu ntaano. Ono akiraba ono gw'owadde eddagala. Abamu n'avaayo mu kifaananyi kye yalimu. Naye ng'okusinga yaviirangayo mu kkala ya mbwa. Kyekibe ky'oyogerako. Kyekibe. Kye wakozesanga. Kye nakozesanga. Mpulira. Kaakati bwe yamalanga okuvaayo n'omugamba nti nkutuma omulimu guno eri gundi njagala ogenda omuzze bw'omuzza ng'olyoka odda mu njuuyo muno ng'owummula obanga weebaka ng'osimbako emiti gino. Kati bwe yagenda nga yafubanga nnyo okukola omulimu ogwo agumalirize asobole okudda mu ki. Era omukazi bwe yaddanga ng'otwala obuvunaanyizibwa oli gwe wakolera ng'omugamba leeta enkoko leeta embuzi kubanga amugamba nga wano nti bw'onoomukomyawo ngenda kuyita ojje olire wamu ne banno bano. Kati ekyatumyanga enkoko eno oba embuzi yasalibwanga n'oyita omuzimu guli n'ogutegeeza nti omulimu guwedde n'ogabula n'oddayo n'oggyako eddagala liri. Eddagala lyoba watadde ku malaalo kuli. N'asobola okuddamu okuwummula. Naye tusooke tukubireko Yesu waffe engalo ez'amaanyi. Gw'okimanyi omuntu bw'abanga yawummulira mu kifuba kya Ibulayimu. Simanyi oba olinakokko eddaalo ly'omulokole lyonna lye wagenda kuba ali tonnabitegeera. Oba omuntu oyo walabayokko ng'avuddeyo n'akola emirimu egyo. Kaakati katukomewo abalungi bannange obulango. Wandyagadde okutondawo essomero eddungi. Ekimu ku bisaanyizo ebiraga nti essomero ddungi y'enkolagana ennungi wakati w'omusomesa n'abayizi. Kkiriza nkwanjulire mwamyokero. Musomesa awuliriza abayizi be, atumbula obwenkanya, takozesa muggo. Abayizi tewali kibakugira kutuukiriza birooto byabwe. Essomero lyange eritaliimu kutulugunyizibwa by'ebiseera byange eby'omu maaso ebitangaavu. Raising Voices. Mukama nsaba onziriremu omulundi ogwokubiri abaana bange bafune ebyokukola. Laba oli omukulu yakoma mu P4 amuddeko P6 leero bano abato simanyi. Mukyala Kamya essaala z'omukama yazaanukudde dda. Atya Busiika Vocational and Technical School evvumba batendeka abayizi ku ddaala erya certificate, batendeka abayizi okuva ku baakoma mu P3 n'ekyomusanvu saako n'oyo atafuna bbaluwa y'abuyigirize yonna mu masomo omuli cosmetology, tailoring, garment design, plumbing, motor vehicle mechanics, electrical installation, welding and metal fabrication. Ku ddaala erya diploma mu masomo omuli cosmetology, garment design ne hairdressing. Ate nga ku masomo ago babagatirako obukugu mu entrepreneurship, financial literacy ne computer ku bwereere. Busiika Vocational and Technical School basangibwa Vumba Trading Center e Busiika. Okumanya ebisingawo kuba essimu 0754 445 oba 0751 278 383. Busiika Vocational and Technical School. Strive for excellence. Wuliriza program bw'omusaba awulira okuva ku bbalaza okuva ssaawa 10 ez'ekiro ku MCF Radio. Emmere y'omwoyo gwo. Guluku kayaka atakolere n'okulya kalinga. Ebinnono bingi bitasanne kubeera ng'osobola osindika obumeseji buno tubeera nga tubusomera eri abantu bo homework n'obeera ng'omusindika munna tuba ne testimony moment tulina mu the birthday moment tuba ne Pastor Ivan kusabira MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 8-7 Kampala 9-6 Fort Portal 13-9 Iganga 10-7 Masaka 9-5 Muwende 9-5 Mbale 17-7 Mbarara 9-6 Masinga
enfu Kabaale NCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Telev tukomye oli ku 98 katonyeze 7 mu programu y'enganzi muwanguzi munnange muuli era ngonakola leero tukyagenda mu maaso muwanguzi waffe ow'omwaka 2024 tuli mwaka gwa 2024 naye yono omuwanguzi eyalondeddwa atuddiremuko mu bujulizi waliwo ngamba buno bw'oyogera tebaabuwulira luli wootegeera nti obuwanguzi aba n'ebintu bingi we tumuweerawo akadde kamu bw'ati byonna abatasobola bimalayo naye tuli naye mu ddakiika zino era nga ngenda nyongera bagamba bajjukiza nti olunaku olw'omukaaga omukyala yenna oba baakuloga oba bakola ki oba amakanga abaana baganye mukama agaba abaana ennaku z'omwezi nga mukaaga Saturday abakyala abafumbo naye nga olina obutabanguko mu ngeri y'okuzaala abatazaala n'abazaala abaana ab'ekika ekimu saawa 4 ez'okumakya musabiddwa okujja era nga ate Sande tujja kuba n'abaana okuva ku P1 mpaka P4 Sande ennaku z'omwezi nga 7 tukyagenda maaso Prosper Junior School bagambye nti essomero lisangibwa Nabweru era ng'okuliraana ekisaawe essomero lya Kisulo awamu n'abaveewo akaliri ku musingi gwa bulokole lirinayo n'ebu center number basomesa abaana baby class paka P7 era nga computer life skills babayigiriza okukola cakes donuts n'ebirala bingi basomesa abaana okutya Katonda balina ekisaawe ekigazi era n'ekifo kyabwe kigazi balina ne kindergarten okuviira ddala ku myezi 6 era nga tolina gwe wenna atalina waakulerera baana mubaleete ku Prosper Junior School babaliisa bulungi security ennungi eri gguluggulu balina sports ne MDD school fees zijja mu buli nsawo ya muzadde kuwandiisa abaana kugenda mu maaso nga n'ennamba z'essimu bazituwadde ku 0707 809 900 ne 0701 978 435 ate bo aba Midland Parents Boarding Secondary School basangibwa Kalagala Mpigi ku luguudo lw'e Masaka wamu ne Kawotoka Jazz ku luguudo lw'e Ntebe musingi gwa bulokole senior 1 mpaka senior 6 center number bagirina senior 4 ne senior 6 school fees $89 okwewanisa $5 okuva ku Mande okutuuka ku Saturday ebitabo pen uniform omuyizi abifuna ku bwerere ab'embalala n'ebitundu ebyetoolodde forms za kwewandiisa muzijja ku Holy Spirit Church mu office ya administrator Madam Jennifer Ntale Road wamu ne ku King of Kings Church mu office ya GMTV ekamukuzimbala city ngayizi bonna bayambibwako director ku mutenda gwa half basale ku tabiri empigi fomu y'okuyambibwako ogijja mu office ya Madam Sharon ku tabiri Kajjansi namba y'essimu etuweereddwa ku 0754 272 ne 0780 313 nga tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe okaddeko kadduka mwami Bbale ye muwanguzi eyalidde akendo naye olwaleero ebintu byayogera bitusibye nnyo mu famire zaffe okulaba nga oyinza okwesanga famire emungi erimu omugagga omu yekka naye ng'omugagga oyo alimu yekka abakuŋŋaanya okugenda okumala n'okusamira naye nga mwe mugendanga gwe toyinaamu n'akamu akati ne tugamba ye Lubaale asosola naye mwami Bbale wangi musumba badde nkubuuzaako nga tunagenda ku mpagi eyo ey'okusatu engeri gye wali nti oyagala kweyongerako maanyi naye nga mu Lubaale amaanyi gaalimu Lubaale gwe wali ofunye abalongo n'ebitambo ebyo bye watugambyeko byonna otugambye nti wagendanga n'oyimusa abafu nagendanga n'ennyimusa abafu ekiro era we nabanga nakikola ebiseera ebyo nasulanga nze kasaswanga mu nju
takanga nnyo mukazi bwe yabanga mulwadde nga tusobola okgenda naye nga tuba tujja sula mu mbuga ku ssaawa zizo tusituke tukole ki tugende bw'abanga yagamba nti yajja kusobola nga njimuwa ng'agenda olwo ensonga eyo gy'oyimusizaako omufu yamaka agezezzaako okumuzza agaanyi omusajja agaanye tukozeseza eddagala kunyookeza bunyookeza agaanye oba mukazi olwo tugenda ku maanyi amalala wasookera ago tiwagatuukanko wasookanga muwa buno nasookanga ne muwa olw'obujjo genda onyookeze n'agenda n'anyookeza n'agamba akyakoze eki akyagaanye n'akomawo n'okwata edda n'okyusaako n'agamba namufunyemu bwenti ne bwenti naye akyakoze eki akyagaanye n'omuwa ku mmindi ne bakubaali ekizungizi waliwo ekizungizi kyakubwanga kyayitibwanga 99 patrol okiwuliriza kyabanga kya muzigo ne kigenda ku kootoolo n'omuwa n'emmindi waliwo ekinyooka bw'akikubirako ekyo we kyagaananga okumuzza awo nga mugenda kuki okuzuukusa omufu naye mumwongeremu nga tonnazuukusa mufu wamalanga kakasa nti omwami ono wa mukyalo ono oba ebyo tiwabitunuuliranga ebiseera ebimu nasinziiranga muntu ajjidde mu mbeera ki bamanyi okujja oli nga akaaba n'olaba nga bambi kikutteko n'ogamba owaayi kamuwe omufu ono kamuwe naye nga wasookanga bino ebinafunafu ng'oluusi bw'ojja ozuula kati bwe yalemerangako ennyo n'ogamba owaayi alabika ye nannyini naye abatali bannannyini mwami Bbale nga be basinga okulemerako ennyo okay katugende mukwano gwange otuuse olwo osula wekka ng'oleeta omufu ono nsula nzekka naye waliwo omufu lumu gwe nagendako oyo twamukolerako yali musoga tumumuteekako eddagala kumbe yali akoze nnyo nga atumibwa kati tuvaayo tutambula ajja bayogera muna you don't oleke obulezi bwo you don't oleke obulezi bwo tintolaako ebimu lwe twali tutaddeko oyo n'asooka n'ajeema ne tugenda ne tuyingira embuga ne twebaka najja n'alemerako okutuusa bwe namugaa nti ngenda kuyita era tugenda kuwa ekijjulo ng'omaliriza omuki omulimu nenzirayo waliwo omuti gwe nali sitaddeemu nengenda ne mwongeramu omuti omulala oyo ne mmanya nti ateekwa okuba w'amaanyi nengenda ne nnyongerako ogwongera okumukola ki okumukkirizisa ne tugisimbako tujja jjogera emiti waliwo abadde agyetegese abasamize babeera ku nze bamaanyi naye bagenda kulokoka mikwano gyange balukoka olwaleero mpulira taata bwe gutyo ne gukkiriza ne gugenda era bwe gwagenda gwakola mangu omulimu omuntu oyo yakomawo mu nnaku zaali 3 bw'akomawo ate oli gwe twakoleddeko endagaano ng'akomyewo omusajja omufu eri omusajja naye ng'akomyewo awaka namugamba temukola ekikolwa kyonna yadde okulya ekintu naye nga tonnabakola kikudda ng'omusajja ng'akomyewo kubanga wagenda kubaawo obuzibu leeta embuzi n'enkoko gye twakoze endagaano okiwuliriza tusooke tusale wano oba omulimba otya n'osooka n'omulekawo n'ojja n'omaliriza kino ne tuwummuza omufu oli n'addayo naye bw'onooba tokikoze ebinaddiya si biki si birungi obweyamo mubukolera ku bafu tubukolera ku bafu nti nkugolokosa ogenda onkolera omulimu naye ng'omusuubiza omufu oyo kati n'omugattaganya na bino by'olina kaakati mulimu ate ebitakkiriziganya nabyo kati ebitakkiriziganya n'ebyo eby'amaanyi obireka eno bbali n'okozesa bino ebikola ki ebiri awo kuba lubaale waliwo ebimu byatakkiriza kati oyo osooka n'omuteekawo kaakati
bwe yabisobyanga omufono yasigalanga mu nnyumba awaka omusajja atabukanga abaddu be ne bamugamba nti laba waliwo omukazi aliko omuzimu endooli Sawulo ne yeekyusa n'ayambala ebyambalo ebirala n'agenda n'abasajja babiri naye ne bajja eri omukazi ekiro mulabika mwabikolanga kiro era bwakiro lwaki tugenda ekiro lwaki mugenda ekiro ekitutwala ekiro aba akomyewo kakati emisana omuntu ono bw'abanga yafulumanga awaka ssaawa 2 ez'okumakya era ne wali waba akazi n'amugamba nti omanyi Sawulo bye yakola bwe yazikiriza mu nsi abo abaliko emizimu n'abafumu kale kiki ekikunteeza obulamu bwange ekyambika okunzisa abantu bano Sawulo bwe yalinnyako ng'alina Katonda yazikiriza buli abaaliko emizimu n'abajja mu nsi n'abagamba sirabayo omuntu yenna aliko emizimu kubanga Sawulo yali asinza Katonda era nga Katonda gwawulira naye Katonda bwe yamuvaako n'amunoonya mu ddoboozi nga takyakola atya nga takyayogera ne mu birooto nga takyakola atya nga takyayogera addamu okunoonya abaliko emizimu Mami Bbale sikuwanza enjiri endala tunatandikira awo Mami Bbale wangi musumba owulidde akantu nkawulidde olw'11 awo omukazi n'ayogera nti ani gwemba nkulinnyisiza n'ayogera nti nennyisiza Samwiri awo omukazi bwe yalaba Samwiri n'akaaba n'eddoboozi ddene omukazi n'agamba Sawulo nti onnimbidde ki kubanga gw'oli Sawulo kabaka n'amugamba nti totya kubanga olaba ki omukazi n'agamba Sawulo nti ndaba Katonda ng'ava mu ttaka ng'ayambuka n'amugamba nti embala ye eri etya n'ayogera nti omukadde ayambuka era yeenagiddeko omunagiro Sawulo n'atageera nga Samwiri n'avunnama amaaso ge ne yeeyanza awo Samwiri n'agamba Sawulo nti lwaki okungolokosa okunnenyisa Sawulo n'addamu nti neeraliikiridde nnyo kubanga Abafirisuuti balwana nange era Katonda anvuddeko so takyansanyukira newankubadde mu bunnabbi takyannyanukula newankubadde mu bunnabbi newankubadde mu birooto kyenvudde nkuyita ontegeeze bye mba nkola
Kakati emusomo lwaki ngambye nti olwaleero omuntu bw'alokoka awona emigugu gino egy'okumugjayo kituufu aba agenze mu kifuba kya Ibulayimu. kituufu Yesu bwe yajja n'azuukira n'abaali baafa ne bazuukira naye. Kubirako Yesu engalo mwami Bbale. Amen. Olwaleero buli mufu yenna gwe babadde bazuukizza tugenda muzzaayo emagombe adde yaawummule. Mwami Bbale wangi musomo olaba bwe wali otulidde ekimooli. kituufu mikwano gyaffe abalungi, Mwami Bbale amaliriza ensonga eno. Mwami Bbale simanyi bwe nkweresa naye obudde bwange bumpeddeko. obudde Amaanyi ge walina nga gajja omuntu omufu n'omukozesa nemukozesa okuzza amaka ekyasinziiranga era bwe kuba kuzza maka miti gyanjawulo egyagendangako bwe kubanga tumutuma mu ngeri ndala era nawe emiti gyayawukanangamu etegeeza bamuteerako emiti ne bamuwa n'omulimu ogw'okukola n'aweebwa n'omulimu ogw'okukola. Mwami Bbale wangi omuntu aloota ebirooto abafunga bazze babeera bamutumye butumi ebiseera ebisinga n'aloota omuntu yafa aba asimbiddwako eddagala. Kati waliwo oli okubeera nga yateekebwako eddagala naye nga baali tebamusindikira ggwe naye nga yateekebwako eddagala emirundi ng'abikooye. Kati mu kubikoowa abikoowa atya nti bataddeko oluusi ataddeko eddagala n'atatuukiriza nkola bw'abadde alina okukola kino wabaawo akasoba kati n'atagenda eri gy'abadde atumiddwa n'abulira awo ekivaamu addawa ku bantu abamu ababa ab'ekika n'abatawaanya abulidde awo enkola y'omuntu oli gwe wagambye ogenda okusimbako n'okulaamiriza ayina we yabulidde n'atakola ekyo kiwamugambye. Amuloota ng'ate amugoba bugobya amukuba ng'amukuba bamuloota nga akugoba n'akukuba era giba miti abaako ddagala yoyo gwe bayita omufu ow'eddogo. Tugenda bazzaayo ekitegeeza bw'obaloota weetaaga n'obazzaayo ne bawummula beetaaga n'obazzaayo buli eyabagolokosezza olwo oba omusazizza ddiiro ate bw'asangako emiti giri bw'ozzaayo ebiseera ebisinga omuntu ono yagize ate ayisibwa bubi eyamugolokosezza kubanga addayo wali nga tasobola kuyingira. Emiti gyasimbwako yalaamirizibwa nti ogenda bw'onoomaliriza omulimu n'okomawo ng'ogumaliriza nja kuggyako emiti gino oddemu owummule. Kati buli lwajja asangako ekimuziyiza oyingira kubanga tannaba kuwummula. Awo aba alina kutandika kusumbuwa bantu oba oyo yateekako eddagala oba okudda mu beekika kye. Abantu nga bakola ebintu Mwami Bbale ekiro ekyo nga twebase abantu ekyo tebeebaka ekiro kaba kayisa nnyo era owegendereza nnyo abantu abo ababeera ku puulu tebavaako ssaawa ziizo we badda wali mu bbala baba n'ebigendererwa abeerawo nga bw'atwaliriza obudde agendeko buli mufu gwe mukwatawo gwe baba bataddewo oba buli omu akola kisinziira. Kati bw'ayabanga mukazi twateekanga ku musajja nga mukazi yagenze tuteeka ku musajja alina obulumi nti n'owuwe bw'abanga agenze nga kimukwatako kati omusajja n'agenda anoona omukazi bwe yabanga musajja oteeka ku mukazi gw'otuma okugenda okuzza omusajja. Mikwano gyaffe abalungi abafu leero tubazzaayo mu bunnya obutakoma. Pastor agambye Mr. Bbale, thank you for shaming the devil. May the Lord
be praised. Mikwano gyaffe abalungi teri ayagala sitaani mutawaanya naye yatukwata mu butamanya. Yatukwatira mu butamanya n'atukwatira mu buzibe bw'amaaso. Naye ekitangaala bwe kijja ekyo kye tugenda nakyo mu linnya lya Yesu. Mwami Bbale wangi musumba, lwaki tetukomekkerezaawo? Tuyina empagi zibadde mmeka? empagi 5. Empagi 5. Obadde otubuuliramu engeri gye waluganga ng'okozesa abafu, otereeza amaka, ojjanjaba omutwe ne guwona ogw'eddalu, ne ssente ng'ozireeta omuntu ng'azeetaaga. Ng'omuntu azeetaaga eddagala twagabanga gabe, kunaaba byogo, nakola ziiriza ezo, genda oteeke ku mulimu, genda okole bw'oti. Olwo Lubaale yasiimanga nti omulimu ogukoze wamma. Lubaale ebiseera ebisinga wakisa, yabeerangamu ekisa ye nga tumuleka ebbali, ne tukozesa bano abaki abasirikale. Olwo oba wamugattako ebirala gy'emisambwa gino gy'ogenda oyigga. Era kyova olaba nti Lubaale alina abasirikale. Be basirikale abo. Nga bw'olaba Muwanga nti alina kawumpuli ye musirikale we. Nti kyonna ekiba kigize Muwanga kyatasobola kukola kawumpuli yagenda n'amaliriza. Era nga bw'olaba nti omusirikale wa Lubaale yenna Kiwanuka. Kiwanuka asobola okukangavula ate oluusi Mukasa ekiyinza omulema. Tetujja kweyongerayo awo kubanga ne Yesu alina abasirikale. Katonda yagamba Eriya, kwata amafuta ogateeke ku Erisa, ogateeke ne ku Yeku. Jezeberi ng'amutwawaanya n'agamba ekinaalema Erisa Yeku ajja kikuba. Begamba ajja kulaba nti ebintu byonna Sitaani bye yakoppa yabijja eri byonna yakoppa mu Bayibuli n'alyoka akola ka fotokopi. Talina kipya. Naye ye tugenda kudda ku oligino ye Katonda oyo. Mikwano abalungi Mwami Bbale asazeewo n'atuwa omukisa guno. Tukyali enkya we tunaatandikira Mwami Bbale Lubaale n'abasirikale n'enkola nga tetunagenda ku leve eyo. Mukama anaatuwa ekisa. Kadde tetulina mikwano gyaffe bwe katebe katututte. Njagala oteeka emikono gyo mu kifuba, gamba ayi Mukama gwe wennaagenda okulokoka kankubulire, bwe tutalokoka tetulina walala gye tugenda kudda. Gamba ayi Yesu olunaku olwaleero nzija mu maaso go, nzikiriza mu mutima gwange, nze njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oliba oyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Kwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Mwebale kulonda bannange, manyi nti obuwanguzi obutuuseeko. Satade eno y'abakyala abatazaala ozaala abaana nga bafa, jangu Mukama akusumulule akuggyeko bye baakuteekako osobole okubeera ow'eddembe. Sigadde ndi Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Bbale Robert. Mubeere bulungi, mweraba. Ebadde program
drama omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo ogwo ng'ewagirwa Midland Parent Schools okuli ery'ekalagala mpigi ne kawoto kajjansi nga twegatiddwa ku Prosper Junior School essomero lya primary erisangibwa e Nabweru okuliraana ekisaawe. Ojja kuwangula